Ku BBS Telefy na program bifa mukatale ndi mukatale ka Ssaabasajja Kabaka wakemba otolina kunyiga nnyo bwo. Ataka lecha kinyiza. Owe nawe no usungu bukuli bubi. Achani kalembero giraba nawe kitegera. Sati yo jimpe oba chichi obimanyi nawe kitegera. Okola ki mukatale kembaawo? Ndi musituzi ndi mubazi kati jone mirimo mbanji pambana. Ekituufu okola ki mukatale kembaawo? Muno mukatale ndi mubazi. Okitegedde? Bwoba ositula kyogere nti neetikka ndi mubazi. Obajjirawa eri waggulu kati eno wansi gy'obadde ononeyo kiggwayo. Nabe ngendo kimeno material ene manga ngende nkole. Kitegedde? Osinga kubajja ki? Butebe, dining, bitanda. Ejo mabulika toyinza kubanga obajja. Ate kati wakana ki? Nza gamba. Ositula gamba. Azitula singa nine enkovu kuno singa ogiraba. Era wawano wakusidde. Ate kali uli ate byolimu. Yavaawo kati nsitula buntu ntuwe butyo obowe butyo. Bulabo obowe butyo. Kuno dirabako ka Ssaabasajja Kabaka akewayise mu mbaawo. Kani. Wamukitegedde akembawe wayise wendi mukanange wuuno asitula ate abajja. Musituzi ate mubazzi. Wekiri. Musituzi ate mubazzi. Okitegedde akantu ako? Karibu esikonge. Okitegedde? Kanchiwe saati. Ako abadde ki? Kamera giramu eno. Samuleko wa kamera giremu ko. Giremu eno. Wadde ogamba. Bannayo MTN yesinga. Kyobola line njagala nnyo eyo yeriko mmane w'abasajja yenna. Obadde ki? Edduka foji. Tojogera nako gireke. Eyo gireke. Tojogera ko gireke nza singo jagala. Ko jagala. Oza MTN momo pay. Twali kigaana. Kali uliriza. Njakuza kugwa nganjina. Ate kugana gutya. Takusoba jina kuba kuine okugwa. Mateeka. Kali kayata mtukafunira mu budde. Oteka ko bati noyogera n'abali ebweru Kenya wa buli wamu. Just bati. Bati lyo. Nengo okola kye kituufu mukataye muno. Ndi mubazi ale ndi musombi. Simono zangenda kwekyusa. Tuli ku BBS Telefy na program ifa mukatale nkulese bagano wange gye babajjire ne batubulira ebiki ebayajja. Obadde omanyi asofa zosanga mu mayumba ebwe engeri gye bazitandikamu ebeera bweti. Ne bamala ne bagiripa ebisubi ne bagiripa ebikutiya nefuuka sofa. Yomba bisubi. Mubaamu ki? Siponji mufaliso. Siponji ye kati aliwo gwe muteekamu. Aliwo wali eri mutunda wali eri. Siponji mumujja wali atandikira na jala ate nga atuteekanye. Tubikolera myani era ogiro kyukeno wana kamera akulaye bulungi. Yayina okunoonya by the way. Naye nga nkujjukizaako abasajja bano mbalaba bulungi nnyo bw'obanga omubikuddeko akozesa akadayi ke tumanyi ffenna aka Superlady kaddugaza enviiri ne zisigala nga nnungi nnyo wadde obeera eno mu nfuufu mugana nga obeera okyali ku muzuuli ojja ddi mu mbaawo mbaawo nduddemu myaka 5 okoonerera oba oli mubazi siniya? Ni mubazi siniya era olaba osanze enkola singa osanze entudde Kitegedde manager usanze enkola singa osanze entudde tuwanjika kasabye enkola kati kino kyokola ki kino kyotandise? Ntebe. Anti entebe bane parts. Bane kati eno parts gy'oliko. Eno baka. Eno gye weesigamako. Eno baka gye weesigamako. Nika kati bino nga temubijjaako bino. Lwaki mubisumbula? Ebibeera munda. Lwaki mubitwalirako? Ebibeera munda waaba. Ebibeera munda mu ntebe. Kati we gunaggwera nga ya mmeka? Bw'otuwa kakadde kafe. Naye sente oba ozitaddemu? Bazitaddemu era. Bazitaddemu. Kati womala kuno ogigatta ku kiriwa? Akwasi nakubikuba waliwo ekyo kiri awo kigenda wansi. Bino neyo ntebe emu. Gali magulu? Nedda sewo. Magutuga kuba kuneeno. Awo otuula. Kwekyo kyotuulako ekyo. Twakwa tujjako kimu tujjako kimu mwe tutuulira otuula baka yakyo kuwesigama ne baka ku omuntu
tugatta kigatte kati ojja kubitegeera nga sigigasse. Tovuma mga tovoola Sinakuvoola. totoagambu sijja kutegeera totoagambu sijja kutegeera ssebo kikyuseemu okitereeze ati ombuuza nnyo ayayayaya naye kale amawulire ge bagayita geesigika gy'otobadde mukosooso kagenda twagala kukola njala kumbuulira kino kiki kyotwala era kikola bulidde kwata esaati zino bazimpadde nzireeti kwata muganda wange esaati yiiyo ya MTN ne BBS Telefina oli otya gyendisebo oli otya kino kiki gano magulu ga kitanda gano kakino kitanda ye size ano sinaba kigata naye ngenda kugata 5 ku 6 wano waliwo ogenda okuyo basimawo wano ebituli nyunga wano neteekawo ebituli nengatta nekifuuka ekitanda kirina kubeera kyameka ku mmeka kino kiba 5 ku 6 kino kya 5 ku 6 bwe kinaggwera nga kiri mu ssente mmeka kiba emitwalo 45 45 era nze buzzi muno kolera Luweero muli beeruweero epeji lyo liruddawo eruweero liruweero awo kasana kati abantu bategeze bali mu kulaba ku BBS era bali mu kundaba obagambe kasitoma bange bonna bajje bakuwagire bajje bampagire kolera awo kasana awo kukidde ekasiiso kati wano ononye eki wano nonye magulu gano bingi byenzize okuseetinga ekitegeeza gwe ery'ogatta bugasi sigwo byekolera kyogere nnyo nti sigwo okola babikolera eno gwogatta bugasi ngatta bugasi nja nensetinga nemala muba mulwisaayo emirimu gy'abantu omuntu naakusasula sente z'ekitanda n'omala ebbanga kumbe siggwa okola eri ofiisi tujawuzeyo ne tusetinga eno we bakulwisa nga naawe ondwisa nze yasasudde eri tekisoboka tekisoboka tumira abantu beruweero ntumira abaana bange Ziwa Richard Brenda Naziwa ne Benita Nakiwu wamu ne maama waabwe yaani yenda Musoketa House kakati omugambe nti BBS yakutomedde gaali ya BBS yakuyisizaamu eggaali tuli ku BBS Telefina program bifa mu katale ndi mu bajjiro basajja bano benyumyamuko nabo emigundi omanyi we bagizinga njakuwa omanyi we bazinga emikono gino ebigundi by'ekitanda omanyi engeri gye bakikolamu abasajja omanyi we batoba uli otya yendise kati ako kabadi ki ni mukola magulu gaddeeka deeka ey'ekitanda naye ng'egendako abantu babiri boba basatu eno eba kizo tugijja mu sepulingi ya mmotoka ne tugikoonamu bagissa mu kyoto ne bagikoonamu nesobola okukola gino emirimu paka yegenda okukinyoola paka eno bweki omulimu gwo gwe kukola kino oba nga bwenda byoli aleese gwe n'onyoola ye n'atwala omulimu gwange kukola kino ye nenyoola ye n'atwala kujjako obeera oba oyagala nkikolera eddala era nsobola okukikolera ddala era nagwo ngukola kati olwo omuntu okuleeta onyoole guno omuti kyetaaga ssente mmeka ekyo kyama kyange kubanga nze mmanyi engeri gye mbitetenkanyamu tuteesa engeri gy'obozeemu tetukkaanya era yengeri gye nkukoleramu ekitegeeza biva mu kukkaanya nti kale ayinza okunyiga oyinza omunyigiriza kisinziira mu mbeera mwoba onsanze oba mwemba nkusanze oyinza okujja nga tobimanyi nenkukubako oyinza okujja nga obimanyi nonkubako namwe mulina bakasitoma n'ogaa nti ono kasitoma gwe wange yande emirimu gyagireeta tubalina ddala nga ne waba takusanzeewo osobola okukulekawo okugulekawo n'ogenda oba olina gye walaseeko mu kyalo n'agulekawo n'ogusanga enkya kati osobola okuyimirizaamuko ne tusooka tulawo obadde otuuse tuli ku BBS Telefina program bifa mu katale ndi mu katale k'ebyembaawo gukyali munene bwe guti obwedda mu industria tuli mu industria y'ebwayise katale k'ebibajji obwedda okyali onaagumala ddi guno gugenda kuggwera gubanga woolaba ogwo nga guli
kati eno n'ogattamu ki wano basimamu ebituli omujoyininga ekitanda ne bateekamu ne dizayini ne tuteekamu obukuubo amagulu ne gaggwa. Guno muti ki? Kusambya. Gwe gusinga okukola enkondo ennungi. Era kati gwe guliwo kubanga emyigi mirala egiri n'ekisinziira mu bbeeyi ki gy'oba ogiddemu. Eriyo mawogani, eriyo olwa layisi kalitunsi ng'ogiddemu layisi. Guno omulimu oguddugaza ogubeeramu oti? Tugubeeramu ate olweggulo ne tunyirira ne tunywa ne ku bbiya. Ebyaddala? Tugubeeramu. Emisana oguba? Yoguba. Olweggulo n'onuuna ecupa? Yes, onaabako bulungi nnyo n'onyirira. Ne weefuuwa ekiwoowo? N'olumba. N'onuuna? N'onywa ku zoolidde n'olya nako ku kifi ky'enkoko. Weeraba mu guno omulimu. Omulimu guno? Nagubeeramu obusuubira okuvaamu. Kirisinziira ng'entegeka z'omutonzi. Naye nganze omuntu siyina ntegeka ya guvaamu kubanga gwe mmanyi. Ate olukyanga ntandika kukola gwe nkola. Wabisoma wajja n'oyigira buyigizi eno mu industry? Nayingira buyingizi dda nali nkyakolera eri mu Kisenyi n'enjiga Kisenyi we baakiseena ne bateekawo paaka kwe kudde eno mu industry. Mashini gy'ogyegulira? Kisinziirawo osobola ogyegulira oba tolina ssente basobola okufuna agigula n'agikuwa naye kati eno yange. Naye birimu nga wetulaba abagula booda n'agiwa omwana akole. N'oli asobola okugula mashini aga buli nnaku njagala bwezi. Kisobokera ddala. Era abamu teziba zaabwe akola n'asasulwa muteesa oba wiiki oba lunaku oba ssaawa. N'osasula? Yinza okujja kankoleyo akantu kange nkuweeyo 5 oba 1,000. Naye ng'enkola ffena gye tukozesa okugula ebintu eno ya MTN Momope njagala kuwa akasaati kano. Akasaati kano okambalemu. Eyo BBS Telefina ne MTN n'omutima gwayo Mugabi Momo Market. Kategedde bulunyo tokkiriza bantu kujja batwale butwazi bintu nga sente bazikuwadde mu ngalo. Eyo enkola twagijjawo. Tukozesa nkola MTN Momope. Tumira omuwala w'emmere gw'oyagala muno. Saagala bammere. Oyagala waaki? Njagala mukazi wange wakugwembeera naye. Ate tonnaba kufuna? Nafuna. Mba ntumire yeeyi. Yaani baabi? Lwaki oyagala omumanyi? Gye mutumireko amanya ge naye gyali yoyo wange. Ye kabiite wange. Switi bulamu. Talina linnya liri ddala lyaffe Gganda. Eryo lye muyita eryo. Switi bulamu. Ya. Kyala wange. Eryo si lyeryo ly'oyita nga omaze okunuuna eccupa. Buli anandaba nga amanyi ng'amanyi abadde atumira nzi. Kale tuli ku BBS Telefina program bifa mu katale ndi mu katale ka Bagisa Industry bwayise ndi n'abamu ku basajja ababazzi abakola emirimu abwobanga otuuse ndobosa okubeera nga atola mu ngeri kyasiza okubeera nga nnungi ekyenkanidde awo. Kale abwotunula bw'oba oyagala sofas kyentegeddeko nti sofa ze tulaba ku makubo eyo nga bamaze ozidizayininga obulungi bazidizayiningira eno ne bivaayo bye tusanga mu workshops ez'enjawulo abasajja omusajja akolera ddala emirimu mu ngeri ate ez'enjawulo. Njagala kwogerako ne muzeeyo ono ali mu kufiiringa bufiirinzi ng'ate akola omulimu guno. Kiikirya walla bro? Bitambula bitya? Mpola. Kati ako kakiiko otetenkanye? Akaliwa kano. Ono busupindo bugenda muki? Ono obuntu kale tubuteeka ku gindi eri ku stampu. Bu stampu. Stampu zino ze tukozesa mu office. Ze mukozesa mu office. Mubukolera eno? Tubukolera eno kati mune mutwala nga biwedde. Eno ye hando ya stampu. Ye hando ya stampu eyo. Kyogamba endaku zino obadde tobumanyi gwe mulaba ndabe ne mukoonako. Afe tulina ziri endala enzungu jogira boti. Ate zino zo za mulembe nnyo ze zaasooka. Anti zino ze zaasooka kati ffe gye tukolera ku BBS balina ziri enzungu. Onyiganyige bw'oteegera. Zine zibeera ne bakyeyimani zino. Wamma basente babana zino. Babeera n'ezo. Kati gwe ofuna otya ndaba buntu bulinga bwakwekolinga bwekolinzi. Gye nkuma okubukola nga bungi n'okubufunamu. Gye nkuma okukola nga bungi n'okubufunamu. Kati buno oyinza kukola nga bunyeko olunaku? Olunaku buyinza nsobola kisinzira obuti bwe mba nina. Enkola olunaku kati bwe mba nina obuti abanga 5 era bye mba nina okukola. Kati kano ogenda kusuubuza? Anti buba mu order.
wawawa abwetaaga n'agamba nkulya bwe buti sizisaako swiki neyokubya ne mashini toteekako swiki gwe nogira njaga kulaba nabuno kansooke nkuwa akasaati kano aka MTN momope okategedde ate nyiza n'okunyiiga n'enkofiira nenjikuwa enkofiira nogimpa awo kiba kinkoledde nnyo omulimu guno ogumazeemu bbanga ki omulimu guno sigumazeemu nnyo bbanga ddene naye experience gyenina ennene ate experience ogifuna otya ennene ng'ate togumazeemu bbanga ddene andi kisinziira obwongo omuntu bw'alina kubanga omuntu osobola okuba nga omazeemu ebbanga ddene naye ng'era tokifuna bikuyisitako buyisi naye kati ffe tumazeemu ebbanga tono naye tukola ekintu nga kyekyo naawe n'okigula nga n'okitwala nga kirungi kati nina buno obulala bwendaba ate buno bukimu kanu ate kino ekirimu wakati anti kano kaba kavaamu kanaavaamu katya kati wali eri mashini yekajjamu then ne kalyoka kakola ekintu ekirungi kati buno obunu akatale kaabo kaliwa ennyo akatale kaabo kali buli wamu buli awasangibwa akatale nti abajjinja aba mu central market buli wamu buno webagiriramu sukuma wiiki abafumbi webagiriramu entangawuzi kali buli wamu kaba kameka nga tubutuze oba mwe temumanya na bbeeyi yabwe era tubumanyi nga kawedde wano nga buli kimu kiwedde wano kaviirawo ku nusu nga 8 wano muti ki ogwo muti musambya guno sebo wali awawula nakola maali ng'ewedde bulungi then kasoma lyakagitwala nga kirungi nga kyekyo sebo bannaye mulabye ebintu bino tuli mu katale abanga eno industrial area mwe tubeera mwe tukolera mwe tuyiiza mwe tutetenkanyiza njagala kusiibula naye nga mbajjukizaako okukozesa Superlady kaviiri akaddugavu obulungi akalabika obulungi tukozesa Superlady okategedde bulungi Superlady black hair shampoo ate n'enkola ya MTN momope gye tukozesa mu mbeera ey'okutambuza ssente oba mafuta oba ogenze mu restaurant kulya mmere oba school fees byonna tukozesa nkola yaki eya momope tumira ba girlfriend nsiibule tumira girlfriend wange joli gyonna eyo oba ondaba kwagala nnyo kwagalira ddala Julia ade ddala yani ani girlfriend wange bamuyita n'akagolo fauza amwagala nnyo oyo demu wange atosoose Juli naye namwagalako naye nancawa wabula ye saamwagala nnyo kubanga yali ajja kunziba kati ye nemmuta naye eddinya ya Juli eddala yani Juli yambulirako Juli lyoka olw'ensonga yali aze kunyaga kati ye otegeera otya kyaze kunyaga okutegeera nti aze kunyaga naddayo wakaka saamusangayo kubanga nali manyi nno simukazi wakufuma kasaddayo saamusanga ine ngamba bannango naze kunzira teyaŋŋamba yagenda bugenzi kati Juli kutumira gy'oli wadde wajja n'onziba naye era nkola nenjiriba nenfuna nazzaawo bye wabba kati gy'oli gyo saagala okomewo nafuna omulala kati wafuna ani afuna nakagolo fauza gwenina kati nakagolo fauza ye gyali eka era nkutumira ye maama w'omwana wange ani ye maama w'omwana wange erinnya ye yani omwana wange omukazi nakagolo fauza bamuzaalawa bamuzaala iganga eyo weeyiganga afumba bulungi nnyo afumba bulungi nnyo emmere nenvoomera bulungi era nkwagala nnyo nkutumidde nze Musumba Asani oli Musumba omusumba Asani atumiddeko ku mukyala we nakagolo fauza kubanga era oluusi mbeera wano nentambuzaamu n'ekigambo kya Yesu notambuzaamu ekigambo kya Yesu nembula bano betukola nabo mulokoke mwenenye mudde eri Yesu n'ekkubo kati Juli ye ali atya kale nze sigenda kusingako nnyo wano naye nga mbagaliza ebirungi ebyereere mwenna abatulaba balina gye musinza otulaba njagala kwebaza Steven njagala kwebaza Lawrence njagala kwebaza Letitia ne muganda wange Mudde Musa njagala okwebaza Michael Mukwaya social media ndabira nnyo Steven ondabye ne bwana Mayanja ne mukama waffe Ndugwa abambugana ba graphics muganda James oli otya Musumba ate ne Akram Matovu amune muganda Tone Mukasa namwe mbabuzaako mu ngeri ey'enjawulo na buli omu
afuba okulaba nti tusobola okutambuza omulimu guno mu ngeri ekyasize okubeera nga nnungi ddala. Ndi ne Robert ku kamera yakikwasaganyiza naye nga MTN Momo Pay bateekamu serikali nti program eno esobola okuba ng'ate ekutuukako bulungi ku mpewo yonna gy'osinzira tulabira tukole nga bwe tufuba nnyo okulaba nti tukyusa obulamu bwaffe akajja obunaku kemanya ate balugera batera n'olw'empologoma Robert n'olugero nammwe mu lugero eyo mweraba